Omulabe waffe omulungi namwe mwenna abatugoberera wano ku Sure Media nga twabasuubiza okubeera nga tubatuusaako ebintu ebyenjawulo okusookera ddala mukkirize tubakuliseeyo mu mwaka omukadde ogwa 2025 era tuyite ku mpewo zaffe okubeera nga tubagaliza omwaka 2026 omulungi ogujjudde ebibala ebyo byennyininyini byewendeetaaza okubeera ng'ofuna ebijjudde okufuna ebijjudde okuwangaala okusanyuka okwereere wabula nga abo bonna abafunye obuzibu obw'enjawulo nammwe tubasaasira nnyo era nga Sure Media tuyimirira wamu nammwe okubeera nga tubagumya ne tusaba Katonda okubeera nga abatereereza embeera. Olunaku olwaleero tulina gye tutambuliddeko nga ttiimu ya Sure Media tulina omubaka gwe tunoonyezaako. Omubaka ono alina gy'atambuliddeko musobola okubeera nga mumuweera obujulizi y'omu ku babaka abakutte abantu omubabiro era nga wekataligirya mu kitundu eno gy'agenda okubeera ng'akiikirira asobola okubeerera ddala ku mwanjo. Tugenda mukuwa abeere ng'akutuusaako obubaka obw'enjawulo naddala ggwe omutuuze we oba omulonzi we ne munnayuganda yenna okubeera ng'akutuusaako obubaka okuyozaayoza okuyita mu mwaka 2025 n'okubeera nga akwagaliza oba oliawo omwaka sijja kwogera bigambo bye ye nnyininyini yagenda okubeera ng'abyeyogerera mu kaseera kano. Honorable tusanyusa okukulaba oli butereevu ku Sure Media. Omulabe waffe yandeetaaza okubeera nga amanya kikyoteeseteese kikyolina gye bali. Ssebo webale njagala kwaniriza ewange ttiimu ya Sure Media mwebayo okujja ate njagala n'okwebaza abatulaba ku mukutu gwa Sure Media. Yenze omubaka wammwe Honorable Drasi Isaac Amatovu omusajja omuddugavu w'omutima omweru. Njagala kutwala mukisa guno kuyozayoza ate n'okulisa abantu baffe okuyita mu myaka mukadde ate ne bayingira mu mwaka mupya 2026 era twebaza Katonda ffenna tuyingiddemu ate ng'omukulembeze tusembedde naku zisigadde 13 okutuuka kolaki okulonda. So mwaka guno tusubira bingi kati ganze ekirolo kyange kinene kukiikira Mukono North nga mubaka wa Parliament kati eyo ekirolo kyange goolo yange kati naawe tulaba kyomanyi naawe olinayo goolo yo kyoyagala Katonda kukolere mu mwaka 2026. So ekyange kuba kikira mubaka wa Parliament ate mmwe mugenda kusalawo nga nakuza mwezi 15 era njakala bebaza mwena abatulaba banange munyambe munteekeyo kubanga maanyi gali mu mmwe mwe musalawo nagamba ono mubaka tumuteekeyo kubanga yenze omubaka w'ensonga mubaka yinza okukolera abantu kubanga abantu bategeera abantu n'ebizibu byabwe nkola ki tegeera bulungi nnyo bangadde mu bantu emirimu gyange ngakolera mu bantu ng'omusomesa emyaka 20 enama ne kyampisi ate n'okubeera ng'omukubiriza nga nkola emirimu gya nakyewa mu kanisa era myaka nga 20 kitegeeza ekigambo ky'okukola kitegeera bulungi nnyo ate mu myaka 20 tewali kitabu kinakolera abantu tewali kimajogerako kibiri. So bebaza okujja kubanga ate netulaba abali ku mukutu. Tweyanziza nnyo Honorable. Waliwo obubaka bw'osaasaanya ku mikutu emingatta abantu nga oyogera ebimu ku byo byolina mu nteekateeka zo byogenda okukolera abantu singa bakusaamu obwesige. Twasazeewo nga Sure Media okubeera nga tukunoonyaako obubaka obwo oba oliawo obuteeke mu bigambo kubanga womanyi owandiika buwandiisi n'oteekayo bangi nnyo naddala abantu ba wansi ekigambo okusoma obubaka obwo tebakola ki tebasobola. Honorable obubaka obwo biki by'obeera otegeeza? Kati ensonga zange ziri bbiri ez'amaanyi nnyo. Ng'abakulembeze tusaana nnyo okukyusa obulamu bw'abantu. Omuzungu agamba transformation. Kati ebyange transforming obulamu bw'abantu akuliko otandika ku baana paka ku abantu bakulu ate no transforming a society abantu waliwo kye beetaaga ng'abantu b'ekitundu ate ne society eno bwe tubeera bwe tuwangalira wali ebibulako wenjagala kuyamba ekitundu kwegeza
olwaleero abantu bemulugunya emyaka 40 nga muzeeyi ali mu ntebe abantu bali mu mbeera mbi naddala embeera yenfuna weewaawo bagamba securing protecting the gains kati bo benyini bwe bafunyemu naye nga omuntu muwejjere wawansi takola ki tafunyemu talina ekintu kyonna mu nsawo ye kakati agenda protectinga ki talina kyakola ki kya protectinga okiraba kintu ekyo nze mpulira obulumi okwoli muntu waki wawansi kubanga tumuyisamu egaali tumwerabidde kati nze dwasaiza nze okuŋŋanya abantu abo kuba wasuubi nti weewaawo mubadde babalimbye ennyo nga muwedde mu ssuubi kati nzize okubakuŋŋanya okubakumakuma n'okubaza mu ssuubi nti yenza omutuufu yenza kugenda kutambula nabo okubaagaliza obulamu ki obulungi mu mbeera ya transformation okugamba nti ogenda kukyusa obulamu bw'abantu naddala omuntu wa wansi Uganda wano tumanyi nti neera omuntu okukyusa obulamu bwange agenda kukwata mu nsawo abeeko kampa abeeko kenkola funa libe enteekateeka eyo ogenda gikola otya kakati njagala kusigako enteekateeka zange ekisookera ddala nga twagala kukolera abantu baffe ensonga esooka engeri gyogambye enfuna y'abantu omuzungu agamba factors of production kimwe kibulako abantu kibulako capital abantu balina webasobola okuteekamu emirimu gyabwe balina ebikozesebwa ebimu naye nga kibabulako capital ewatali capital as one of the factors of production omuntu agenda kukola ki kyewako kyakola nze twasayizaaka njagala okuddukira abantu bafune entandikwa abavubuka bangi mu kitundu balina emirimu gye bakola naye nga kibaweddeko amaanyi tebalina capital olw'ensonga tebayinza okgenda mu bbanka okwewala ssente tebayinza okgenda mu kibiina kyonna okwewala ki ssente olw'okuba nti tebalina emisingo yonna ekola ki y'okuteekayo bu gavumenti yavaayo n'enteekateeka waliyo PDM waliyo biki okubeera nga ewa abantu entandikwa enteekateeka eyo honalebu kakati jjukira enteekateeka ya gavumenti eri political eri ki ate Uganda yesingamu okwata ekifo ekyokusatu mu nsi yenna okubeera nti tulya nguzi wa enguzi esinga okukola ki okubeera yes so ze sente abantu baffe bawulira buwulizi sente zizze naye nga sente tezinaka ki wansi nange mpulira nti sente za PDM zikola ki abantu batudde mu byalo batudde bali ku meeting naye nga bafudde mu meeting nga tewali kikola ki ekivuddeyo sinaba kuva kati nga wano ku muluka gwaffe Empoma sinalaba kulaba ku muntu yenna nti nze gundi nfunye mu sente zino sente zenyambe nkyusiza ki obulamu ate n'abantu bange ne baneiba sinakiraba mpozi wakoze ki okirabye naye nga buli kaseera tulira batula PDM kitegeeza eneri political kati njagala kuva ku politics nkeddala ki eri abantu okubalaga amazima ensonga lwaki nagamba nze musajja muddugavu naye nga omutima ki mweru ebyange ebyokukolera abantu nze njagala omulabire bulungi nga tuyita okusookera ddala omukulu gwenjagala kuleka ngaomusomesa omuntu wa wansi omwana we afuna omukisa asome kubanga ensi eno ngoba tosomye bingi okugenda kufiirwa bingi okugenda kukola ki okufiirwa kubanga olwaleero abantu bakozesa kalaamu okuba ki okuba abantu okiraba kintu ekyo kati nga otosomye ofiirwa bingi education eri gateway ku buli kimu kitwagala muki mu maaso ne Uganda empya bwe twagala kubeeramu ngoba otosomye togenda kufuna ojja kusigala mu mbeera y'emu kati nze kirabo kinene nnyo eri mukono north okusomesa abaana newaddeyo buli kyalo okufuna nga abaana 5 ku Dwasaiza ka foundation nga nyweza by education nti buli mwaka njafuna abaana 5 omwaka gwenda kuggwako ng'ebyalo byonna nfunye abaana 503 emyaka 5 nga ndi mu parliament abaana 2,600 mu 5 awo kiraba katutandise okuyamba abantu n'okuteekayo basakira essomero lya technical mukono nga district tetulina essomero lya technical abantu bangi bantukidde omwana wange ayagala soma
ebyokukanika naye abantu baffe gye bakola bagenda mu garage ezimu ne twagala technical school mu butongole egenda kuyamba abantu abo so ngenda kunyweza ebyenjigiriza nsobole okuwa omuntu wa wansi platform ekyokubiri okumudukira n'entandikwa sindika njake njagala kuba sindika nze ngenda kwata ku zange kubanga nze lwa Isaac sinoonya sente nze manyi engeri okukola ki sente kati njagala kwata ku zange nga nsiga mu bantu ne wadde milioni 10 buli mwezi abantu nga mbawa mbasiga mu bina byabwe n'ezo milioni 20 ngenda funa abantu mbakagule motoka yonna ngenda kuteeka mu bantu nze lwa Isaac omutima omweru abantu ngenda kuba wantandikwa basobole okukola ki okulwanira ebizibu byabwe olaba ensi eno irina bizibu biyitirivu kati tusina kuyamba abantu baffe nabo basobola okukola ki okulwana baveeyo kati awo nga tumaze okusitula abantu mu byenjigiriza byenfuna mukono no awo tutandise okukola ki okutambula wali ensonga endala nabawandiseeko ku projekiti yange jjukira bino byonna ngenda kukola nga taddeyo office omubaka wa parliament yenze omubaka yekka yagenda kuteekayo office abasigadde emyaka 10 myaka 5 batambuza emirimu gyabwe oba mumaka gaabwe sibitegeera naye nga nze ngenda kuteera abaana mukono north office omubaka wa parliament bajja n'ebizibu byabwe ne bansingana mu office oba naku 2 oba naku 3 ngenda kubeera mu kitundu nabule mu bizibu byabwe bayisemu ensonga zikole ki zikolebwe nina enteekateeka nga 5 ez'amaanyi okukolera mukono north ekisooka nagambye ebyenjigiriza ekyokubiri era nti transformation mu byenjigiriza transformation mu byenfuna ekyokusatu amazzi kankula abantu bali bubi mu mbeera y'amazzi mu constituency nayikondo tuzirina naye buli kaseera nayikondo zikola ki zifa kati amagezi gerina amagezi amapya osima amazzi nopampinga nesola negenda mu tanka kakati nze ng'omubaka ng'ekirabo eri abantu okusakira eki ekitundu nti tuba pampingira amazzi oteekayo sola ekyalo kyonna kifuna ekintu ekyo kiri katoogo opaali kiwe kiri kitambula bapampisa amazzi nesappulaye nga katoogo ngaki nga muluka tulinayo ddundu ekirala kitegeeza ki singa buli muka tugenda netuteekayo eyo moddo egenda kuyamba abantu okufuna amazzi ki amayonjo abavubuka ebya talanta sports kikulu nnyo kubanga si buli omu agenda kufuna mu bitabo abantu balinayo bitono byabwe nsaana kuba supportinga nabo basobole okufunamu nabo basobole okukola ki okufuna mu sports zabo ngenda kuwagira abakadde abakosefu nabo badde bakoze ki babasuulidde babalekeddwa amabega ngenda kutambula nabo bawe essuubi mbaka agenda kubajjukira eyo yonna eri ku manifesto yange 6-point program gyengenda kukolera mukono north eri ku mukutu era ndi kusasanya abantu bayongere okutegeera ensonga zange naye nga mu samale okukyusa obulamu bw'abantu mu myaka 5 ate n'ekitundu kyaffe okuteekerateekera ebintu byabyawo bigenda kukola ki okutugasa kati ng'amawulidde enkola y'okunyweza muno mu kabi sepiki tenti n'ebirala byonna nga tugabira abantu baffe basobole okubeera ki nga balina saavisi ezo naye nga te mu gavumenti eddoboozi omubaka wa parliament Drasa Isaac nze nga njogera singa funako microphone ya parliament bwati nenkasukayo eddoboozi omubaka wa parliament bajja gamba ku luno omubaka ki yavudde nja kuyugumya parliament nze siri wakuzanya bankolo north bampa omukisa balabe ekirabo kyenina mu bukulembeze nsoko kasike mu parliament nsakire ekitundu kino abalabi baffe namuna batugoberera yes nga bwe nabagambye ku ntandikwa tulina omusajja omuddugavu omutima omweru Honorable Drasa Isaac Matovu agambye nti ye ekigere kye ekisooka already kyagenze dda mu parliament kubanga obalabalamu zisigadde ennaku nga 12 okubeera nga bannamukono north basalawo ekyamazima nga Shuwa Media tetuvayo kwogerera muntu kyovala tumukuleetedde akubulira enteekateeka zezaalina okusalawo kubeere kukwo gwe omulonzi Drasa Isaac gw'ogenda naye oba
ngenda kumusaba okubeera nga awunzika nga atuusa message ye esemberayo ddala naddala n'okubeera nga agenda maaso n'okuyega abatuuze ba Mukono North okubeera nga bamuyirawo mubiri nga 15. Honorable, akatalekeka eri bannamukono North. Bannamukono North njagala okubategeeza kino. Twobadde nga tulina abakulembeze waliyo w'emyaka 10 nga minisita w'amazzi n'owavubuka ate mulaba tatuweereza bulungi ate akomyewo katoba aze kukola ki sisibitegeera ate mwe abalonzi ne musigala ne mumutembeeta n'abalonzi njagala mwebereremu abalonzi abamu tebamanyi tebaagala omuntu abalumya n'okuwamba abaana bammwe buli kaseera bategamu ekibalumya emyaka 10 ate mumuzaayo kanagende dda n'ow'emyaka 5 China kyakoledde abantu n'otandika okunoonya akalulu ng'omubaka wa parliament ku bigere door to door ate ng'obadde olina omukisa okukolera abantu nedda. So abantu abo babiri abo tebalinayo mulamwa tebabaagaliza ebirungi. Nze Isaac akalulu kano nkutte ku zange nga independent tewali antaddemu ssente mbalagako obusobozi mwine olwaleero okwesimbawo n'okunoonya akalulu ennaku zonna 221 ne 225 mbalaze obusobozi obwo bwe njagala kuzimba eri abantu baleme okubeera mu mbeera y'obuwambe nga basabiriza busabirizi. Emyaka 15 abantu baffe bali mu buwambe by'okusabiriza njagala kijjayo babalimbye ennyo babaliisa muceere n'ebikolwa by'amayuni nenjagala kola ki okubijjayo abantu njagala kwatira waka babaliisa muceere n'ebikolwa by'amayuni abamu ne babagula omwoyo gwabwe Isaac ne bakugula musajja mukulu 15,000 ne bakugula omuntu n'omuwakalulu. Tweberere mu bantu baffe tukiriza sitaani okujja nakola ki nagula omwoyo gwo bino byaffe byabazukulu looza ku muzukulu wo looza ku Uganda ekyanga toliyo looza ku bintu byo ani agenda kulwanirira nga toliyo mukulembeze ki agenda kukola enteekateeka ennungi nti bintu bisobola okusigala ng'omuntu waffe owa bulijjo owansi. So n'olwekyo nga nakuza mwezi 15 temulabako awalala nze njagala mutunule ku mubaka wa parliament omubaka Isaac Matovu omusajja mundugavu omutima omweru kulwa president abantu bayagala nnyo nze njogere president wange yaani nze nange njagala kugamba emyaka 40 n'ogamba abantu protecting the gains gwe wekka wafunye gain ate abana tebakola ki tebalina kakati yawo ubanyi wengwa abantu abantu tutekobajjeyo tutekeyo omusaayi muto abasobola okukola ki okuweereza ggwanga lino. So n'ebigambo ebyo njagala abantu baffe temubeeranga nnyo nga muli excited nnyo mugende nga muli bakakamu mulonde bulungi saagala okulaba votes zammwe nga ziffa bakita invalid ki votes ogenda okyamusse nnyo n'okubatiika etekola ki etaliiyo otikirize muntu omu nga otikiriza abantu bameka basatu wegenderere tandika okupracticinga okutandika olwaliro bati oteeka mu kikonge kyo ate n'okuba ki etiike. Nsaba munonde omusajja mukozi agenda kubeera mukono gwammwe agenda kubaweereza agenda kubaagala Isaac Matovu omusajja omuddugavu omutima omweru mbaka wa parliament gwammwe 2026 mwebale nnyo balire ddala okumpuliriza n'okumpa omuto gwammwe. Tweyanziza nnyo abalabi baffe nawe mwena batugoberera nga Shuwa Media wena bagambye ffe tukunoonyeza omuntu oyo ebigambo bye n'abyeyogerera wabula waliwo nanga kankyamuddemu mwinza okugamba omusajja ng'asanyukidde mu kamera. Omukulu agambye nti bannamukono North babalisiza nnyo omuceere n'ebikola by'amayuuni kati nga ye ku luno ayagala kugoba mbeera eyo nawe kityo nja kwongera ku ddoboozi lye abagambye nti ng'ennaku z'omwezi 15 tuveeyo ffenna twenyigire mu mbeera ey'okubeera nga tusuula obululu bwaffe waba ababaka abatuukiridde be tulaba nti bagenda kubeera nga batukolera
era nga mwami Idris Isaac Matovu agambye nti yeyo yekka wano Mukono North asobola okubeera nga aleeta enkyukakyuka era omulonzi gosobola okubeera ng'olonda nobeera ng'ofunamu. Sure Media twabagamba tujja kubeera nga tubaleetera ebintu ebyenjawulo akatulinde ng'ennaku z'omwezi 15 wabula tubakubiriza okubeera nga mwenyigira mu nteekateeka eno ng'omunnayuganda wenna atulaba era naawe atuwuliriza obeere nga wenyigira mu nteekateeka osule akaluluku eggwanga lyo lisobole okubeera nga naawe oteeka ettaffaali ku nkyukakyuka oba oliawo webeera ng'ezze. Honorable Idris Isaac mbadde nsaba olunaku olwaleero tumwerekereze wabula nga kyolina okukola ogenda kubeera ng'onyiga amapeesa ogende wandiike mu Sure Media wakozesa Facebook akozesa TikTok, YouTube n'emikutu emigatta abantu gyonna osobola okubeera nga olaba emboozi yaffe ne mwami Idris Isaac Matovu n'emboozi endala zonna. Tugenda kubeera nga tutambula nayo olunaku olwaleero era bingi byogenda okubeera ng'ofuna yonna gyagenda okubeera ng'atambulira. Nagamba puroguramu y'obunkeke mu byobufuzi ekutuusibwako bannaffe aba Wood Furniture. Bano aba Wood Furniture basangibwa wali Lukojjo kilomita 6 okuva mu kibuga Mukono ng'odda ku luguudo lw'e Bugerere Kayunga. Osobola okubeera ng'oyitirawo okwo n'ogenda mu showroom n'olaba ekibajje kyonna kyonna kye wandyagadde okubeera ng'ofuna okuteeka mu ddiiro lyo otegeka ofiisi oli